No road, no vote. No road, no vote. Bano be batuuze abawangalira ku luguudo oluva e Karugutu okugatta ku mwalo gwa Ntoroko abavudde mu mbeera olw'ekkubo lyabwe okubeera mu mbeera embi. Oluguudo luno luwerako kilomita 5 okuva e Karugutu okutuuka ku nnyanja Mutanzige oba Albert ku mwalo gwa Ntoroko nga luyita mu kkuumiro ly'ebisolo erya Semuliki. Kuno kwe kuyita ebimotoka birukululana ebitambuza ebyamaguzi okubitwala mu ggwanga lya Congo. Ntutasha ebintu bingi motoka trailers zituletera ebintu kuruga Mombasa, kuruga Dar es Salaam, kuruga Rwanda, kuruga Kenya, byona mtaha rugudo runo rwa Kanara, Karugutu Kanara. Tuna port han. Port is excellence okatumbekera port inkoto muno kakitekamu. Abatuuze bagamba nti okusoomoza kwe bafunye kuba lino kubeera mu mbeera etalojjeka. Motoka kancho okuguru saazuni ndibata ndi mulema abo orugudo rufino okufa saazuni mu marwaro abantu ni bafera mihanda abakazi benda orugudo tutasobora kurubamu. Bannange muzeyi president tukusaba tukoye olugudo lutumenya ekuba olunaku olumulingiza moloka ezisoba 50 ezirete byamaguzi ebigende Kongo neziddayo ola naye fa babere no tuberanga abantu abatalina mugaso mu Uganda. Orugudo mutu notemba orugudo sa mutu alukugenda mu gehena omutu kina hakina motoka zona zifire ziweyo abantu mbafa bulikiro motoka ebintu biguma bisisikalira mu rugudo nguma tulu muguraka tulu mukoma abantu muzayi sabo tuyambe tubaine myaki ngaba tugalanga ko rugudo kati batiisiza tisinga oluguudo terukolebwa tebajja kwetaba nkulondo okujja tutukukoma manya LP tukukoma tubirugira tukakomera na sazi mtugana kama chama nini yara moja tabarekadize ite mukadata unikanzu kijwaire tulikitukaga ntukalo bintu birungi tumukutufawe olwokuba oluguudo luno luyita mu kkuumiro ly'ebisolo ate nga lujjodde ebinnya emmotoka ezimu tusanze zifiiridde mu kkubo bannannyinizo ne batubulira obuzibu bwe bayitamu. Gari nakwama nachimba mpaka gari itoke, unabaki unalala njaa, maji yamekosa kwa sababu umetoka na mani unafika Toroko. Unafika hapa hivi umechafuka nini, barabara mbaya, gari na inama huku ndio mzigo, barabara mnakaa 3 days. I'm coming from Mombasa. All the way from Karugutu to Ndoroka hapa is only 50 kilometers, but we spend almost 12 hours coming here. Mazima abantu tuliyo ntubona ntusaba muje mutuyambe abasaje bateka mutente zabo nyingi kyonga nikihuririza kujja kwa motoka ile mukutaha Ntoroko nonize negwere ekigwa. Basabye government okubayamba ekole oluguudo luno kuba lwa mugaso mu kutambuza ebyamaguzi ebigende Congo. Ssentebe wa Kanala Town Council David Cole ategeezezza nti government yasuubiza okukola oluguudo luno wabula abakulembeze abawaggulu tebafuddeeyo kulondola nsonga eno. That is the 10th critical oil road. In 2014, His Excellency the President of this Republic pledged to construct this road from Karugutu to Ntoroko Port in Kanala Town Council here. Tukitegedde nti ekitongole ekiwooza musolo kiwara ku mwalo gwa Ntoroko kikola ku mmotoka z'ebyamaguzi ezisoba mu 6 buli mwezi ekitegeeza nti oluguudo luno lwa nkizo nnyeri ebyenfuna by'eggwanga nga nalwo lwetaaga okufiibwako.